Always Barunya Juma, Dr. Indo, naye bamuteka mu neketi Musa avuma Musa. Bakavuma manyi bulungi ali musalenya. Okukyakala lema ne Kenzo. Ebiseera ebyo. Nakati yagampe kaloti yale. Gavumenti gayitamu okulaba nga bagonza Kenzo. Naye Kenzo yalina emputira amaanyi. Bamala mukola kintu kya mugonza baba ebyaddirira. N'agondagonda mulaba Kenzo yangana sula kuva ku mulamu gw'abantu. Era ali wamu n'abantu. Bebe n'abaali mukola naye yagamba sikatali nti mulamu ya Kenzo kyakola naye yesirika n'aba mu byobufuzi nadda mu muziki gwe. Nemanya kyandibadde akola. Manje ngeri bamwadde milioni lukaga yakyamuse n'awonga. Lukaga yabafunye milioni lukaga project ya bondo bibiri bayafunye gwagabanyeko milioni lukaga. Ndio zaidi mamwako chikumwata bananza okusiza ku evidence resources zimira. Kandi ze chinku ya mayinja systems yafunye. Bana nge sentence era bwenzifuna akola ki. Nziya. Ne ate zinga bajjo babite kisula kwenyigira okusiwaza bana Uganda. Teri sentence za kulungula. Ngende kadala bana ndiko kamba abantu. Government gemba devumira leka kati nungi. Kitegeza ate bafuuse mu batutu. Bafuuse mu siru. Olugero oluzungu lugamba an intelligent enemy is better than a foolish friend. Ati manja mtwalanga mukwano kwa for musiru. Ate manja kuba musuka gwennyini. Okwambala eddiba lyengo neweefuula malayika. Ati manja tegwe musuka betulina okuba okuva mu people power. Manja bakiyita kicks of a dying horse ali mu kusiriwaza abantu okubalaga muti yavudde mu people power. Ate yembega omutuufu. Mubadde nga mutuyita bambega munenya bambega. Kati mbega omutuufu owakamera eno nati. Mayinja ki afuna obwongo n'akusa t-shirt n'atika sente ku bamawuli n'akuba press conference nga twali mu finance. Ne Uganda mbebagezidezi ng'abaana b'omusota abantu bwe bati mubeerinde talina kyagenda kuga kigenda kyusa mutima gwa Munnayuganda kuba Munnayuganda amanyi ekituufu Munnayuganda amanyi bawalina okukola Munnayuganda amanyi kyayagala mutima. Kati Mayinja afunyedde ekigendwa mbu alumirwa mirembe. Kyogamba emyaka gy'ayimbidde ku mirembe Nigigo teyagikola nga yakayimba bunkenke. Lwaki Nigigo teyagikola nga yakayimba bizeemu agikola kati papa nga akabadde kuseera ne Kasayini kusaasira. Museveni kati abo batandika okuluka ddiruza aboneketi. Zibyonna byenjogera mpanyi. Eyo ddiru yava ku Serena yayimba bizeemu Museveni n'amulaba. Museveni agamba akiseera kagenda kumusubo ne bamuyita. Kali mu kutegeeza bigendero ya President Museveni si Bannayuganda. Ebyo bibadde ebigambo bya mukulu Bajjo ng'agezaako okutegeeza nti Ronald Mayinja yasobodde okuba ng'alekulira People oluvannyuma lwa President Museveni omukwasa miliyoni 6 weddu okutandika his new project gy'ali mu kuddukanya essaawa eno. Munnange omukulu Bajjo nga yemuwulidde obusungu bungi agezaako okugamba nti Ronald Mayinja teyandibaddeyo okusinziira by'abadde avumirira President Museveni okubanga ate alekulira People Power watyo. Munnange kigambibwa mbu Ronald Mayinja abadde secretary mu bintu ebyateera abadde akikwasaganya ne Mbubba ng'akolako okukolera President Museveni campaigns. Abantu we bati munnange tetumanyi nti eba bituufu ne Bajjo mwewuliriddeko okubanga akikwasaganya. Kitegeeza nti ebintu ebyo birabika bituufu kubanga ne ssente kituufu bakoze ki bazimwadde naye ng'abantu ba People Power bo bagenda bavaamu mpola mpola. Balekulira okitegeera basooka ne bajjawo fulufi. Kino si kya Bobi Wine nebazakana ne Bobi Wine amaanyi gaalina tamanyi gye gaava. Bobi Wine yennyini n'amaanyi gaalimu essaawa ya leero tamanyi agafuna atya. Bobi Wine nze mulaba nga Yesu w'e Uganda kubanga Katonda yakwata Yesu n'amwadde Nazareti ne Yesu essaawa zino Yesu w'e Uganda ye Bobi Wine. Amaanyi Bobi Wine gaalina gali too much. Bobi Wine alina omukono oguli invisible. Nze nganza alina believe kimanyi Bobi Wine alina okufa ku ggwanga Uganda era nkimanyi Bobi Wine akontrolingibwa Katonda kuba Katonda yatonda omuntu. Katonda alina obuyinza ku muntu. Amagye tegalina buyinza ku muntu nga newakwate batulugunya banne babatta naye tebalina buyinza ku muntu. Eggwanga lyafukala abantu batukumbuzi okwata otya poliisi n'ogigamba nti ngenda kukolagana n'amagye mu poliisi kati ge magye. How comes abamagye basoma kutulugunya abantu nakutta poliisi yakusoma kukuuma ddembe kola abiina bye bikwataganira. Eggwanga lyatabuka ensi balemeredde okutwala mu maaso bakyusa ebyambalo buli lunaku batuusa yunifoomu buli lunaku tomanyi mutuufu natali mutuufu yunifoomu ziringa yunifoomu. Buli kaseera batungisa ettambala kirala ebibomboola ebiringa emisoto ebiringa amayembe ebiringa nga twetaaga eddembe mu nsi yaffe kwaotamisa ensi yaffe yonsonga lwaki omulaba abaana bagenda bawanganguka ne bagenda Abudabi ne bagenda Uganda banoonya emirimu. Essoka muze tatuwadde mirimu yo sagiwadde mirimu talina mirimu. Sajja bakadde bali mu paliamenti bafuluuta ne basoma budget nama musajja abologa ali mu kufuuwa ali mu kwayuuya azisa obwenfulumu myaka gyamuggwako ali suppose kwera wakanga yebasa babase muntu bakola muki. Eggwanga tulaga wa ensi tugasaki batuyomulumu batutte tuggwewo agambe njagala ensi endala agenda kula abantu mu nsi endala oba atonda abantu abape babafuga. Tukoyo okufugibwa twagala kulemberwa tukoyo okufugwa twagala mukulembeze ate gwe twalondedde ow'amazima n'obwenkanya naye tukoyo okufugibwa ku mudumu gw'emmundu tuli bapawu
tetugenda kusirika tugenda kwogera paka nga ffena tumazeewo kyosobola bagamba kino kigenda eri buli munnayuganda ayimire waali buli muntu akwate wakutte luno olutalo lwakweranako nga ggwe tolwanira comment na likes tolwanira Bobi Wine kukulaba muve mukabampaane eno sawa siyaga abantu bangi bagenze balekulira people power kwegamba munaye tetumanyi kikiddako kikigenda mu maaso naye mukyoka tulinde 2021 tulinde results ezinafaayo tulabe ki ani awangula ani agenda nani munange nsigadde nze kama ozo credit Van Crash mwera